give an example of alien skin. Okuva parasol ya mukuba MP yakate nyimba 10 nezi. Buterevu mukwano gwa enkwaniza ku KIKA Media ensibuko ya mawulire. Kwatana bakubango subscribinga, gena maso subscribinge, likinga, commentinga tusobole okuba temu nange tutambula fena. Ensonga eriwo mukwano gwange, nsonga alien skin Dubai promoters munange yefuse embozi ku mwaji abantu. Kino no kyaze oluvanyuma munange akavuyo okujja mu show ya alien skin eyabadde e Dubai. Era ngono sources ziraga nti yaweebwa sente promoter omu wabula tono yali alina okubeera ku bivulu byaba promoter babiri kati we batuse munange promoter omu nafuna akasajja era nga oluvanyuma lwa promoter omu okumanya nti mune agenda kola akasente ono yafuddeyo munange naye kyusiza mu kiti ngambazzi nakyusa ekifo nalangira ekifo ewalala. Abu Dhabi mugenda tusonyiwa kano ka video ka mangu nyo kubategeza tukyusiza mu kuvenyu bansonga abantu mangi dimandi ya ticket eri waggulu nnyo. Era oluvanyuma lwebyo byonna okubaawo munange bavuddeyo abantu bangi ne bagwera ne batandika okukola speculations ez'enjawulo. Abamu bagamba alien skin mubi nnyo, alien skin yeeraga, alien skin aganye otuyimbira. Era abayaaye mu Abu Dhabi abasinga beekalakasizza ne bagamba alien skin ffe mwana tugyeko agamalalago genda ogakolere Kampala. Bigambo bingi bitambudde naye nga ekituufu kyo ekiriwo kyabadde bwe kiti. Promoter ya bookinga alien skin wano nga amujja wano yamusasula show 2. Ekiwulira wa musasula show 2 ng'emu eri Dubai emu eri Abu Dhabi. Ompulira bulungi alien skin n'agenda n'akuba akafo akawano e Dubai n'akajjuza n'abantu ne basigala ebweru. Kati promoter owawano owe Dubai n'alaba nti owe Abu Dhabi agenda funa akasente kaki kangi olwa numbers ez'abantu ezabadde wano okutuuka n'okumenya ekifo. N'akubira mikwano gye akola manager wa Tubes naye promoter bwe wangambye n'amugamba ndikubira promoter omukadde owe Abu Dhabi anyongere ku kasente. Okiwulira? Oli n'amugamba nzitwateesa nenkuwa akasenteko ndikulinda muyimbi wawe kukola kikutuuka wendi tugende nange ansabule. Ono n'agenda n'akwatagana ne manager wa Tubes naye promoter naye n'alinnya n'ajja e Dubai ne basisinkana ne Zakmail ne bateesa bafune ekifo ekirala olw'okuba promoter oli aganye okola ki obwongera akasente si alien kwongeza sente. Abu Dhabi mugenda tusonyiwa kano ka video ka mangu nyo kubategeza tukyusiza mu kuvenyu bansonga abantu mangi dimandi ya ticket eri waggulu nnyo. In short then yekyusemu Village Hotel Airport Road mwina aba promoter ne promoter bali kusaba akasente babongezeeko olw'okuba bakikubye wano bamanyi ne Abu Dhabi bagenda kola ki kukikuba. So oli waagana olw'obusungu n'ajjako amasimu lwaki bannemesa ekivulu kyali. Kati ono n'afuna promoter omupya ne bateesa n'ateeka alien we bamutwale ku busho ne basalawo okukyusa ekifo. Baddemu basasule sente endala kubanga promoter abadde mulala. Okitegera kyenjogera. Promoter yasoose yandibagambye gali skin amaze okuyimba n'abagamba mumpeeko ku sente kubanga abadde alina okuyimba ewange naye teyayimba. Nebeezeewo. Olwedde promoter oyo abadde yafunye dda sente za tiketi ze yatunze mu kusooka. Okitegedde? Kati ate ng'alina okuddamu afune ne ku zibano ze batunda saawa eno zibagala okuyingiza abantu mu kifo ekinene. Ekifo ekinene. Kati ng'ate eri tayimbye kati ne bamulekera ziri sente bo baddemu basoloza abantu mu kino ekifo ekirala ekinene. Alien skin ajja akole ki ayimbe. Era kyova olaba alien skin aze n'abagamba nze wendi ngenda kuyimba era teri asobola kusazaamu kino nze wendi. Kati bali bacyankalanya nnyo ne bacyankalana poliisi nejja nesooka negana ekivu. Okitegeera? Kati mu kugaana ekivulu ekyo naye nga bapromota be balina ensobi. Bapromota bandibedde bateeseganya ne bamanya ki kye balina okukola
ku kintu ku muntu nga munene bw'atyo ku muntu nga munene nnyo oyina okukola ekintu nga kinene toyina mutegeka mu bifo bitonotono alien skin kati waali takyali mu bagundi bano bantu abatonotono kati saawa eno oyina mubalira mu gundi z'abano bagundi abanakenya eyo nga nkujjayo munange ye omukulu Ssegirinya akiguddeko oluvannyuma lw'omukyala omu okuvayo munange n'amuwalabula bubi nnyo. Jukira emabegakawo Ssegirinya avaayo n'akola vidiyo n'ategeeza nga munange alien skin wali musajja wa Noopu era alina omusaayi omwagulanyi mbwera yalondebwa bantu kale talina kweragira ku bantu kubanga basobola omuvaamu naddala ab'ekibiina ekya Noopu. Wabula ono bamubuuzizza ssebo munange alien skin twamulonda ddi era yali yeesimbyewo ku bwaki era yajjira mu kibiina ki lwaki muleeta ebyobufuzi mu bayimbi mwagala okutta music industry nammwe mumwewulireko. Omukulu Patrick Mulwana oba tumuyita alien skin oba ayita after hit no bad song mwami Ssegirinya alien skin yali yeesimbyewo ku bwaki twamulonda akalulu kaali kamugongo kaali kakubipapula tetujjukira yajjira mu kaadi yaki yali ya Nuupu oba yali NRM kyentegeeza kiikino tetumulondangako kujjira mu kibiina kyonna alien skin atukubye muziki ne tukkiriza naffe abatamanyi abatalondanga nako abatamanyi na byabufuzi tumuwagira awagira abe NRM awagira abasimanya badi banupu simanya befudisi bonna fe twasalawo kuwagira new generation kakati muwe munaleeta ebyobufuzi byammwe mbuno omulembe omwagulanyi simanya jidde ku mwagulanyi simanya abantu wobana wona abakola batya sima bagenda kukola ate yajja kulabisa agenda balabisa entegeera yammwe ey'omunguuba byonna mwenna agenda balabisa nalabye vibe yuji oyina byotaddayo yeetereze kuki temwasobodde mubba anti lye yabagambye okulinnya Edubai nga akake konna kaweddeyo wabadde oyagala muyisanga Chozeni Beki eyakaabira Edubai nga mumumye ssente ze ba Spice Diana Barecho Namiro simanya baani bonna ono tamanyirwa mugezi munnammwe butereevu mukwano gwange awono nenkujukiza nti obadde ku KIKA Media ensibuko y'amawulire gwatanaba kuba ng'osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okuba nga temunange tutambula fena saba mukama Katonda abankuumire mweraba.